yalugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Bo abakiise mu Parliament ey'omukago gw'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa babakanye ne kaweefube okusomesa abantu ku birungi ebiri mu mukago guno. Bano bagamba nti ekiseera kituuse abantu bonna bamanye ebirungi ebisangibwa mu mawanga gonna agali mu mukago guno. Nakaweesa highlight katuwe bisingawo. Omukago ogutaba amawanga mu buvanjuba bwa Africa kati gumaze ebbanga erisoba mu myaka 10 kyokka nga abantu abamu tebamanyi bigendererwa bya mukago guno. Kino kiwaliriza abakulu mu mukago guno okuvaayo n'enteekateeka y'okusomesa abantu omukago guno bye gutuuseeko bye gusuubira okukola awamu n'okusoomozebwa kwe gufuna. Okubabuulira n'okubategeeza engeri omukago gye gutambulamu, biki ebituukiddwako, kusoomozebwa ki okuliwo era kukoleddwa kutya, bayinza kuganyulwamu batya ng'akatale akawamu Bannayuganda okamanya nti osobola okutunda ekindi n'ekindi. N'olwekyo twagala Bannayuganda bonna bamanye omukago engeri gye gutambulamu era ne we gutuuse. Baakusooka okusinkanamu abakulembeze ab'enjawulo omuli ba pulezidenti ne basipiika b'amawanga ageegattira mu mukago guno gwa East African Community. Tujja kusisinkana abakulembeze ab'enjawulo, tujja kusisinkana vice president w'eggwanga, tujja kusinkana Speaker wa Parliament, tujja kusinkana Prime Minister, tujja kusinkana Minister wa Trade, Minister wa Justice and Constitutional Affairs, ne ba Minister abalala era n'ebitongole ebirala. Enteekateeka eno yakumala ssabbiiti 22 era nga yakwetooloola amawanga gano gonna ageegattira mu mukago guno kyokka nga n'amatendekero tegatutumiddwa mwana nga muno yakwetooloola n'ebyalo omuli Jjinja ne Lyantonde. Tujja gendako ebweru w'ekibuga twogeraganyeko n'abakwatibwako ensonga eno. Tujja kusisinkana university ez'enjawulo, ebitongole eby'enjawulo era nga tusaba enteekateeka eno ebenga ewagirwa naddala ku ludda olw'amawulire. Omukago guno gulimu amawanga agawerera ddala okuli Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda, kyokka nga ne gye buvuddeko Southern Sudan yasaba okwegatta mu mukago guno wabula ng'eno ekyalina amateeka g'erina okusooka okulongoosa okusobola okwegatta mu mukago guno. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV, amalindirire.